Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Natera tubaniriza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Akawungezi ka leero tubaniriza ku mukutu gwaffe ogwa There is Still Hope. Tubaniriza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Neera leero tuzze okuwulira ku kigambo kya Yesu Kristo. Olunaku lwa leero akawungezi ka leero n'omubuulizi oba n'omubuulizi w'enjiri Emmanuel Nateera. Mulamwa gwa leero gugenda kwetooloolera ku kwesiga. Ani gwe weesiga? Era nga omulamwa gwa leero tugenda kugujja mu kitabo kya Yeremiya 17:5. Yeremiya 17:5 nga omutwe gugamba nti akolimiddwa eyeesiga omwana w'omuntu. Akolimiddwa eyeesiga omwana w'omuntu. Ndowooza tugenda kusoma olunyiriri olw'okutaano. Ndowooza tujja kutandikira ku lunyiriri olw'okutaano tusomeko olw'omukaaga paka ku lw'omusanvu paka ku lw'omunaana. Kati njagala obuuze neighbor gwali awandaba, njagala weebuuze weesiga ani? Weesiga muntu, weesiga Katonda? Kuba wano omutwe omukulu gutugamba nti trusting in people and trusting in God. Abantu bangi beesize abantu naye ne bakomenkereza nga bali mu maziga. Abantu bangi beesize abantu ne bakomenkereza nga bali mu maziga. Naye Oluganda ali yandaba nkusaba nti okuva ne leero obwesige bwo obuteeke mu Yesu Kristo. Weesige Katonda. Togenda kwejjusa n'olumu. Katusomeko olunyiriri olw'okutaano tulabe. Wagamba ati this is what the Lord say, nti kino Katonda kyagamba. Bad things will happen to those who put their trust in people. Nti akabi oba ebibi biribeera ku abo abeesiga abantu. Ebibi biribeera ku abo abeesiga abantu. Abantu bangi beesize abantu. Abantu twesiga abaana b'abantu ne tumaliriza nga tuli mu maziga. Abantu bangi wekituuka ku mirimu, abaana b'obuwala bayinza ogenda katugeze abaana b'obuwala batera nnyo okuwandiika application nga banoonya emirimu ne batwala ebiwandiiko byabwe mu ofiisi nga beesize abo. Kati ne weesanga nti oli gwe yeesize alina byamugambye okusooka omusaavinga then amuwa omulimu. Naye siga oyo lwakuba mbu agenda kumuwa omulimu n'awaayo ebibye n'amaliza ng'afunye siriimu, afunye kale nga afunye ebizibu eby'enjawulo. So mu bufunze tulekerawo okwesiga abantu. Okuba kubeesiga tubeesige ku percentage eya wansi, toweemalirayo muntu. Wano osoma Yeremiya olunyiriri olw'okumeka olw'okutaano, okutandikira ku lw'okutaano watugamba nti tetusaanye kwesiga bantu nti ebintu bingi ebisobola okutubeerako oba ebintu ebibi bisobola okutubeerako nga twesize omwana w'omuntu. Era batugamba nti bad things will happen to those who depend on human strength. Nti ebintu bingi ebibi bingi ebiribeera ku abo abeesiga amaanyi g'abantu. Owooluganda ali yandaba njagala nkubuulire nti abantu bangi beesiga omwana w'omuntu. Njagala okuwa kyokulabirako. Waliwo abantu ng'alina muganda we oluusi w'amagye, oluusi muduumizi wa poliisi, nga akola fuujo ku banne nga yeesiga muganda we lwakuba muganda we muduumizi w'amagye, lwakuba muganda we muduumizi wa poliisi. Abantu bangi bakola ebikolobero ku bantu bannaabwe nga balina be beesize, mbu lwakuba alina muganda we mu magye, mbu lwakuba agenda kukuba akasimu agambe nti alo kino kiri bwe kiti kiri bwe kiti. So omuntu oyo gwe weesiga ekiseera kigenda kutuuka ave mu buyinza. Abantu bavaawo. Naye Oluganda nkukakasa nti Katonda, omukwano gwa Katonda
teguvaawo. Bwe weesiga Katonda, bwe weesiga Yesu Kristo, omukwano gwe teguggwaawo. Naye omuntu abeerawo kaseera buseera. Njagala nkubuulire nti osobola okuba nga weesiga muganda wo lwakuba Meja General, naye ekiseera kigenda kutuuka ave mu buyinza. Njagala nkuwa example. Twalina omuduumizi wa poliisi wano omu, nja muwogera, yali Kaihura, naye Kaihura yagenda kati takyaliwo. Kitegeeza ki nti waalingawo abaali emabega we nga bakuba amasimu nga bamwesiga nnyo, naye kati takyaliwo. Kitegeeza naabo abaali bamwesiga nabo kati tebalina gwe bakubira ssimu. Naye njagala nkubuulire nti wano mu kitabo kya Jeremiya 17 kitugamba nti oyo akolimiddwa yeesiga omwana w'omuntu. Tulina kubeera nga twesiga Katonda, tulina okubeera nga twesiga Yesu Kristo. Bweyongera ku lunyiriri olwo wano batugambye nti oyo yenna yeesiga amaanyi g'omuntu akolimiddwa. Kati wano tugenda ku lunyiriri lw'omusanvu lutugamba nti but those who trust in the Lord will be blessed. Nti abo abeesiga Mukama Katonda baliweebwa omukisa. Abeesiga Mukama Katonda baliweebwa omukisa. Wosoma mu Bayibuli eyogera ku musajja gwe bayitanga Abrahamu. Abrahamu yeesiga nnyo Katonda. Katonda bw'atyo n'amuyita okuva mu kika ky'ewaabwe, mu famire y'ewaabwe, n'amugamba nti genda oyimirire mu nsi gye ngenda okulaga. Bw'atyo Katonda n'awa Abrahamu omukisa, n'amubulesinga. Abrahamu n'amuwa omukisa mungi. So kitulaga wano nti bwe twesiga Katonda atubulesinga oba atuwa omukisa. So emmeeme zaffe tulina okubeera nga tuzikwasa Mukama Katonda, twekwata ku Yesu, tusobole okuba nga tuweebwa omukisa. Wano tulaba nti Jeremiya, wosoma Jeremiya chapter 1 okutandikirawo ndowooza, tulaba nti Katonda yamumanya nga tanazaalibwa, era bwe yazaalibwa Katonda n'atandika okumutuma emirimu. Naye Jeremiya n'atandika okwebuzaabuza ng'agamba mbu akyali muto, tasobola kwogera, era Katonda yasigala amukakasa nti wadde okyali mwana muto, nze nja kuwa ekyokukola, nja kugayidinga, genda buli weenaaba nkutumye. N'onaaba tolina bigambo, nze nja kuteeka ebigambo mu kamwa ko. Owooluganda, nkukakasa leero weesige Mukama Katonda, teri kigenda kulema. Tulekeraawo okwesiga abantu, fine tubeesige, naye at ero percentage tomwemalirayo nnyo. Twesige Katonda. Sseruganda, nze nkubuulira, nina we nakolako wa minisita omu wano mu Uganda, nali manager, naye nkubuulira nga neesiga omusajja oli. In fact nga ab'amasannyalaze ne baba nga bazze okubanja ez'amasannyalaze, nga nsooka mukubira, nga ne baba nga bagaggyeko, nsooka mukubira ne mugamba waayi bano batuggyeko amasannyalaze, lwaki batuggyeko? Naye ekiseera kyatuuka minisita oyo n'angoba. Si kugamba nti oba nali ndina ekibi kye nkoze, nedda, ye yangoba bugobi n'agamba genda. Naye nakaaba n'embeera mu bulamu obw'okweraliikirira, naye nga lwaki? Nti nali neesiga nnyo mukama wange, lwakuba nti yali nga wenkola. Naye ekiseera kyatuuka n'angoba. Naye nkakasa nti Yesu Kristo Mukama waffe tatugoba, kasita tumwewa, kasita tumala okumukkiriza tatugoba. So kati wano ku lunyiriri lw'omusanvu tugamba nti naye abo abeesiga Mukama baliweebwa omukisa. Abeesiga Mukama baliweebwa omukisa. Era nga mbagambye nti Abrahamu, tulaba nti Katonda yawa Abrahamu omukisa ogutaliiko buyinike. Abrahamu ne Isaac yabawa omukisa. Bwe tweyongerayo ku lunyiriri olw'omunaana lutugamba nti they will be strong like a tree planted near a stream. Nti abo abeesiga Mukama balibeera n'amaanyi nga omuti, oba nga omuti ku mabbali g'omugga. Abeesiga Mukama bali b'amaanyi ng'omuti ogwasimbibwa ku mabbali g'omugga. Ku lunyiriri lw'omunaana, that send out roots to their water. Nti omuti ogwo gusindika emirandira zaagwo eyo
eri amazzi oba ku sayidi y'amazzi, ekitegeeza nti enkuba omusana newe gwaka gutya, ogwo omuti ogwasimbibwa ku mabbali g'omugga tegusobola kukala. Lwaki? Nti wabeerawo amazzi agasobola oguwanirira. Kitegeeza ki? Nti naffe abakkiriza Yesu Kristo tetulizikirira oba tetusobola kusaanawo, kuba tulina Yesu Kristo eyajja okutuwanirira, atuwa amaanyi, ayimirira mu bizibu byaffe, buli kimu akitulwanira. Yesu yeebazibwe. Buli ampulira ku mukutu guno nkukakasa nti twesige Yesu Kristo, tumuwe emmeeme yaffe. Wetugendako mu kitabo kya Zabbuli o Psalms 91 olunyiriri olwokuna lugamba lutya? Lugamba nti you can go to him for protection, he will cover you with his wings. You can trust him to surround and protect you like a shield. Nti Katonda kiddukiro kyaffe era atuwa obukuumi, nti asobola okutubiika n'ebiwawaatiro bye, era abamwesiga nti osobola okumwesiga n'akwetooloola era n'akukuuma, era n'akukuuma nga engabo. Tumanyi engabo eyo abantu gye bakozesanga edda okulwanyisa. So nti nti Katonda oba Yesu Kristo kiddukiro kyaffe, atuwa obukuumi era atubiika n'ebiwawaatiro bye, atuwa obukuumi obwenkomeredde. So kati tulina okubeera nga tutambulira mu Yesu Kristo, nga tumwewa, tumuwa ebizibu byaffe byonna, tumuwa emigugu zaffe zonna. Owooluganda nkukakasa nti omuntu teyeesigika nnyo, tosaanidde kwesiga nnyo muntu. Nze edda nga nkyali muto, ewaffe eyo yaliwo omuwala yafuna omusajja, kati ne bateekateeka olunaku lw'okwanjula. Kati ku lunaku olw'okwanjula ne bateekateeka ebyokunywa, emmere nga webimanyi eby'emikolo, olunaku lwa masanyu, endongo, byakunywa, buli emmere nebeerawo mu bungi. Naye nkukakasa baalinda abagenyi okuva ssaawa 8 z'emisana paka ssaawa 10, paka ssaawa nga zaali ssaawa 5 ez'ekiro. Ebiseera ebyo tewaliwo masimu, naye nga bwe baalabanga buli piki gye baalabanga ng'ejja ne batandika okuba like okuwerokaminga nga bagamba nti oba beebo. Naye baamaliza omugole omusajja tazze, naye omuwala yabulako, she was about to poison herself, yabulako okwetta. Lwaki? Nti yeesiga nnyo omusajja naye teyatuukiriza omukolo, yaguyuwa. Naye ngukakasa nti twesige Yesu Kristo, tagenda kutuyuwa. Osoma Zabbuli 91 olunyiriri olwokuna, n'oyongerayo ku lunyiriri olw'omukaaga lutugamba nti you will have no fear. You will have no fear of disease that come in the dark. Nti tetulitya wadde ndwadde ezijja mu kiro oba mu nzikiza. Ezo endwadde zonna eza Sitaani tezisobola tuwangula nga twewaddeyo okukkiriza Yesu Kristo, omulwanyi waffe oba omununuzi waffe. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. So katugendeko mu Isaiah chapter 59 verse 4. Wagamba watya? Wagamba nti you can't, ndowooza katutandikire ku chapter 1. Wagamba wewat, look at the Lord's power is enough to save you. Nti amaanyi ga Katonda gamala okulokola. He can hear you when you ask him for help. Nti akuwulira bw'oyita obuyambi bwe. So kati wetuyita obuyambi bwa Yesu Kristo oba obuyambi bwa Katonda, atuwulira. Era bw'omuyita akuwulira n'akuddamu, lwakuba nti tasobola kuddamu, ye talina kiseera nti agenda kuddamu, nti oba nkya ye yasala yamanyi ekiseera kyasobola okukuddiramu. So kati wano ku Isaiah chapter 59 chapter 1 up to
up to chapter 3. Katulabeko chapter 2 egamba etya? Wagamba nti it is your sins that separates you from your Lord God. Nti ebyonoono byo bye bikwawula ku Katonda wo. Ebyonoono byo bye bikwawula ku Katonda wo. Abantu bangi basaba naye nga tebaddibwamu. Lwaki? Nti ebyonoono byaffe bye bitwawula ku Katonda waffe. N'obeerawo nga olina ebyonoono bingi naye nga toyagala kwenenya, naye ate nga osaba naye nga saala tezituuka wa Katonda oba nga takuwulira. Lwaki? Nti ebyonoono byo biba bisusse eri Katonda nga tasobola nakuwulira. And he said that he turns away from you when he sees them. Nti Katonda akuvaako waalaba ebyonoono byo nga bisusse obungi. Katonda ye akuvaako. So kati tulina okubeera nga tutambulira mu Yesu Kristo nga tumwewa. Haleluya. So kati tulabye wano ku Jeremiah 17 chapter 5 up to 8 nga tugamba nti akolimiddwa oyo eyesiga omwana w'omuntu. So njagala gwandaba weebuuze, weesigaani? Weesiga muntu oba weesiga Katonda? Abantu bangi balina ebintu bye beesiga ku nsi kuno. Abantu beesiga obugagga bwabwe, abantu beesiga bakatonda baabwe abatono, abantu balina ey'amasabu, bagenda buli kizibu kyafunye n'addukira mu obwo obuyumba mu kwebuuza. Ebyo bya kisiru, tebirina makulu. Kati guno omulembe tutuuse ne ku level nti abantu batandise na kwesiga masimu gaabwe gano aga smartphone. Omuntu nga talina smartphone alabira ddala nga asiraanye nga akomye. Naye w'oluganda nkakasa nti weesige Yesu Kristo, iwe bulamu, yekkubo etutuusa ewa Mukama waffe Katonda. Abantu beesize obugagga bwabwe. Omuntu n'abeerawo n'ebyobugagga nga biyitirivu naye nga tasobola kuyambako yadde ababonaabona. Omuntu n'abeera ne ssente nga asobola okuliisa district namba naye nga tasobola kujjako wadde miliyoni emu atwaleko oba ateekeko mu kyaki oba azimbeko kyaki oba asapootingeko emirimu za Mukama Katonda nga tasobola. Naye nga asobola okugenda mu bbaala, ng'asobola okugenda mu kilabu, asobola okugenda mu kivulu kyonna n'agula mmeeza eziri ze bayita VIP oluusi eyinza okubeera ya miliyoni 3 era n'asasula. Abantu ne banywa omwenge ne bakola ki, naye ebyo byonna tebirina kye bikugattako mu bwakabaka bwa Katonda. Tebirina. Ebyo byonna bikutwala mu bwakabaka bwa Sitaani. Kuba Katonda tayagala batamiivu. Katonda tayagala bintu ng'ebyo. So owooluganda nkakasa nti weesige Yesu Kristo, togenda kwejjusa. Weesige Yesu Kristo, togenda kwejjusa. Ogenda kubeera ng'omuti ogwasimbibwa ku mabbali g'omugga. Nti omusana naye gwaka gutya, ogwo omuti tegusobola kukalira. Haleluya. Era Katonda ye atuwa assurance, kuba kati Katonda kyasuubiza talimba, talinga mwana w'omuntu. Omwana w'omuntu yasobola okugamba nti ngenda kusindikirayo emitwalo 10. Anyway, kale katugambe ne guba mutwalo. N'okyamuukirira n'okugamba nti olweggulo ngenda kusindikirayo omutwalo. N'okyamuukirira nnyo. Naye olweggulo lutuuka oyinza okukebera simu n'okyekinga simu naye nga message z'olaba za kampani nga zizijja. Naye nga message y'essimu, message ya ssente togiraba. Naye Yesu Kristo wasuubiza atuukiriza. Oluganda nkakasa nti Yesu Kristo wasuubiza akola ki? Atuukiriza. Tulabye mu Zabbuli 9:1 ng'etugamba nti tugende eri Katonda kye kiddukiro kyaffe, Katonda oyo ali waggulu ennyo, nti atuwa obukuumi obwenkomeredde era kyekifo kyaffe ekiri safe we tusobola okuwummulira. Nti era Katonda asobola okutaasa obwo obubenje bwonna obwekwese. Asobola okutaasa. He can save you from hidden dangers. Wano tuli Psalms 91 chapter 1. Katonda atuwa obukuumi obwenkomeredde. So owooluganda nkakasa nti osoma ku
nabbi ono Jeremiya atuwa assurance nti tuweeyo emitima zaffe oba tukkirize Katonda oba twesige Katonda mu buli bintu byonna, mu byenfuna, mu by'omukwano, buli kimu. Ebizibu bye bakususseeko weesige Mukama Katonda, teweesiga muntu yenna. Abantu beesiga bannaabwe. Njagala okuwa ekyokulabirako. Mu biseera bya campaign abantu beesiga nnyo ba politician abo abeesimbyewo ne babayuwirawo omubiri. Twalaba Bobi Wine nga yeesimbyewo, abantu bangi baafiirira Bobi Wine ne bayiwawo omubiri. Naye njagala okukakasa nti aho bonna be baakwata ne babateeka mu kkomera, Bobi Wine teyasobola kubajjayo era bakyaliyo abamu. Naye lwaki teyasobola kubajjayo? Nti ye muntu talina buyinza obusobola okubajjayo. Naye bwe weesiga Mukama Katonda asobola okutaasa buli kabi konna, nga bwe tulaba nti yajjayo Peetero mu kkomera. Njagala obbawo ekyokulabirako. Otwagenda mu campaign abantu bayuwirawo abeebufuzi omubiri, abantu bayuwirawo Bobi Wine omubiri. Naye njagala okakasa nti abamu bakomenkereza bali mu makomera era abamu bafiirayo. Naye nkukakasa owooluganda nti weesige Mukama Katonda oyo eyajjayo Peetero mu kkomera nga tewali yadde bondi yonna emuteereddwako. Nkukakasa nti Mukama Katonda ye kiddukiro kyaffe bwe tulina okwesiga. Ye nannyini byonna, buli kimu yakisobola. Abantu bangi beesize ba politician naye ne bamaliriza nga bali mu maziga nga bakaaba. Lwaki? Nti babeesiga ne babateekamu ne ssente naye ne bamaliriza nga bali mu maziga. Mwebali kumpuliriza ababadde ku mukutu gwaffe ogwa There is Still Hope. Mbeebaza. Kati kambatuze mmwe abatannalokoka. Njagala muddemu ebigambo bino mugambe nti ayi Yesu, nkwebaza olw'ekigambo kya leero kyempulidde kyenfudde ow'enjawulo. Njatula n'akamwa kange leero nti ndokose. Gamba nti ayi Yesu, nkwebaza olw'ekigambo kino kyempulidde leero. Nsaba osangule amannya gange mu bitabo by'okufa. Nsaba onziggyeyo eyo mu ndagaano ze bankozesa nga simanyi. N'ezo endagaano ze nakola nga mmanyi nzeegaana. Neegaana ebikolwa bya Sitaani byonna, neegaana buli nkola ya Sitaani yonna. Era leero ndokose mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.